I am a warrior. I am a warrior fighting for peace. I am a warrior. I am a warrior fighting for freedom. I am a warrior. I'm a warrior fighting for love. I will not fight for the reason I can believe in. I am a warrior. I am a warrior fighting for peace. I am a warrior. I'm a warrior fighting for freedom. I am a warrior. I am a warrior fighting for love. I wanna fight for no reason I can believe in. Alright, amanya bampita yekolera ngera bulijjo mwasuze mutya baganda bange ne bannyinaze olunaku olwaleero mbakidde era katwegattako sharinga mawe bwino wa katolubwama nga emumunsa bulijjo manyagwa Godfrey nsanyiza okukulaba ndowooza yeggwa asoose Mbike Steven nsanyiza okukulaba tambuza video gwe yakatwegattako banayi munansonyiwa olunaku olw'eggulo nakoze kyonna ekisoboka naye bwino wa katolubwama naye kyamazima omuto gwabadde gunnuma nasuze seefiiringa bulungi era mwekyo bakama bange neetunda kyeyune nsanyiza okukulaba tambuza video sample deals tambuza video akalwegattako tambuza videos nabagamba ntandika n'abantu 50 abantu 50 kasita basembera ntandika okubawa bwino ku bwino katolubwama gy'okwatayo sigibala bannange nayogerako dda katolubwama gye buvuddeko naye oba osanga abasinga ndoza mwali temunnatwegattako wano kakati bangi temwamanya bwino wa katolubwama ate nabagamba nze yeekolera ndi embwa ya Bobi Wine abantu banfuula embwa ya Bobi Wine gwe kasita omulumba nga bansumulula ku lujegere kakati katolubwama bw'avumye nnyo His Excellency Bobi Wine President omwagalwa w'abangi abantu tebabadde na kyakusalawo munnange okuggyako okunsumulula ku lujegere nzije mmutaagule Honorable Katolubwama buli lwabeera ku interview agitwalanga opportunity okukakkanya His Excellency Bobi Wine agutwalanga omukisa ogw'okukakkanya omwagalwa w'abangi Bobi Wine era ebiseera ebisinga agamba nti muli wa bisiyaga mbusimanya ssente Bobi Wine azijja mu bali ba bisiyaga kakale ate ne Katolubwama muli wa bisiyaga naye ate simanyi ye Bobi Wine yakamuwa ssente mmeka Bobi Wine waba ssente azijja mu bali ba bisiyaga Katolubwama wakawa Bobi Wine ssente mmeka kuba ffenna tokimanyi nti toli mufumbo ekitegeeza gwe Ssaabasiyazi asookera ddala wano mu Uganda embaga zikuluma omusajja omuganda alina okuwasa ffe munne tetuli bali ba bisiyaga nga mmwe omusajja bw'awasa musajja munne gwe ojjawa gundi emunenya oba eyeewuunya ng'ate omusajja wasizza mukazi omusajja bw'awasa omukazi weewuunya otya ennyo tegundi yawasizza singa aliwasa musajja munne then awo oba kiba kyakwewuunyisibwa nnyo muli mu mbaga tuli mu struggle baganda bange mulw'okuba mwagala tubeere mu nnaku olw'okuba pulaani zammwe zakutukaabya muwulira ne sex temukyagala tumukole muwulira temukyalina kalungi ke twagala tukole fena tukimanyi nti mwe muli bantu ba Museveni kuba buli muntu eyava mu DP tabiri ya Museveni kyovula bw'otuvuma nnyo n'ovuma pulezidenti waffe neneebuuza lwaki Katolubwama akyayitibwa honorable kuba tasaanidde kitiibwa kyabwa honorable ekitiibwa ky'obwa honorable kitiibwa kinene nnyo bannange ku bantu nga bakatolubwama abakyaswana okuwemulira mu bantu ensonyi yazifuula obusungu olw'okuba baamujja mu parliament gwe bw'oba owulira nti Bobi Wine yalina amaanyi waali esitudde n'ogenda ekamuca ku kitebe naawe n'osaba kaadi ne mwanyooma Bobi Wine mu bufunze bwe mwawulira obugombe nti amataba gajja mwagaana okulinnya eryata amataba gaamala okutwala ate okukkuluma Katolubwama tugjeeko obuloga ate nkyaleeta gy'okwatayo sigibala nabagamba omuntu awalampa Bobi Wine tosuubira His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi omwagalo w'abangi omwana wa Tushagu okwanikula
fe wetuli Bobi Wine wabasula amagere nze ndingabo eyimiridde na wano ku ttaawo ly'okkaleerwe ku Kiddegayaza Mizairo zonna ze musindika nzikwatirawo n'enzibaddiza oli tagambwa akotasobya omwagalwa w'abangi naye ekisajja ekikulu kiri awo mbusimanyanga omanyi ekisajja ekyo kati kambanyumizeeko kasitole kakyo kalikamu kyabba ssente mu bannayuganda mbusimanyanga kirwadde omutima kigenda India kukijjanjaba bwe kyafuna ssente kyagenda Nairobi Kenya nekibeerawo olwokuba kyali kibala bululu nga tekirina ssente za kampeyini banaye mu nsondere nekikozesanga akazindalo ka CBS awo wonna kaliisoliiso nekibayisaamu eggaali mu nsondere banaye kato wammwe agenda kufa banaye kato agenda kufa kakati abantu ne bakikwatirwa ekisa ekyo kikatolubwama kyemulaba kawa kibidugu kyaffe kitusanyusiriza emyaka 2 tukisondere ne bakisondera ne kiyita mu buli kitongole katolwa mulwadde wa mutima olwaweza oba gyali emitwalo zali milioni 2 eza Uganda kyagenda Nairobi alaikum salam kyagenda Nairobi nga kyekukumaawo nga kibeerawo kati kyagenda okukomawo nga bambi kifunye ku mawulire bakisympathizinze ale kifunye ne ssente ezikuba campaign nenge ekyo tekirwalangako kyababba bubbi kyakwata ejjinja lyakyo limu ne kirikubisa ebinyonyi 2 ejjinja erisooka nga yakufuna ssente ejjinja eryokubiri kufuna sympathy mu bantu era munnange akakodyo kakyo kakwata kuba ne guno gujjwa mubadde nga temukimanyi nti katolubwama talwalangako ku mutima katolubwama yabba bannayuganda ng'ayagala nayo okuyisaawo ebigendererwawe yoyo ayogerera ffe tamanyi nti tumumanyi kakati ekyo nakyo abadde nakimanyi nti nkimanyi nti yagenda Nairobi tagendangako India era katolubwama mukyalenjinga okulaga passport ye nga mulimu visa ye India ninawo omukono gwange guno agutemi bwe mubaamu visa nga bamukooneramu visa ye India mu passport ye oba alage stamp yonna eyoku immigration eye India mukono gugu nateme ayagenda dde India oyo mujega kato sharinga video gwe yakatwegattako nabaga mukola akajanja ne mukolekeza side enkambwe ne mutamanya nti Bobi Wine tagenda kubani kulanze ngendo okubeera ni kulya atemba manyi nnyo kakati akastole mazoka bawangenze ku keddogo kyewakola abaana ba Eagles Production omanyi bannange emyaka gye 9 nga tugivaamu waliwo abavubuka balinga bana Geoffrey Rutaya Misa Kisemakula Grace Sekamatte Fred Seruga ne Fred Maiso bali 5 munnange bakwatagana ne batandikawo akabiina kaabwe bakayitanga Gibros nga kategeeza Geoffrey and Brothers Mwami Katolubwama oluvannyuma lw'okusportinga nti bano balina ebitone kyeyava abayita batandika okukola bonna jjukira Katolubwama ye ekibiina kye bakiyitanga Diamond Assembles naye nga kizannya mizannyo naye nga omukulu Ronald Mayinja mu kibiina ekyo yakulira abayimbi mu kibiina ekyo manya emizannyo era gibaamu okuyimba kakati Geoffrey Rutaya yateranga okuwandiika obuyimba obunaatambulira mu mizannyo kali Katolubwama bw'alaba nti eri waliyo abaana abayimba obulungi balen Geoffrey Rutaya alina akayimba ke bakayitanga bamimwa gyabwe n'akwata baganda be nga bagenda ewa Katolubwama nga bagamba dde njagala tutandikewo Diamond Production naye nga ye azena idea ya kibiina oba linnya naye nga structure y'ekibiina ya Rutaya nga Barutaya bakkiriza nga batandika omukolera ssente nga bakolera Katolubwama ssente naye ng'engabana ababbe ekitenkani kumanyi Katolubwama kyo nga kyera ne mu njogera zaakyo ebiseera ebisingwa mutero kiwulira sajja kibbi sharinga video gwe yakatwegattako kisajja kibbi kinyugunya omanyi kyabbirangawo ku Martin Road kisajja kibbi nnyo Katolubwama kakati
ebiseera ebisinga buli lwe bakolanga ebivu Geoffrey ng'alaba abantu bafunye bangi naye ng'ate akasente ke bamuwadde okugabira banne katono. Kakati olw'okuba Geoffrey yali nnyo awulirirwamu banne, kati Olubwama yatandika omukwatirwa ensaalwa. Bino bye mbagamba facts, nabagamba nze ekikwata ku entertainment industry. Omuntu yenna ajjayo ate ebinnyo n'ayogera ebifa mu n'alumba Bobi Wine ng'ova mu entertainment industry. Nkumanyi nnyo munnange, nkyabanyumiza munnange. Kati Geoffrey Rutaya yali muganzi nnyo nga bamisaaki Basekamatte n'abalala bamuwuliriramu nnyo n'okusinga ate Kato Olubwama. Omanyi Kato Olubwama yatondebwa musajja wa fitina, yatondebwa musajja alina enge n'effubitizi ku mutima. Munnaye Kato Olubwama yatandika okupinga Geoffrey Rutaya mpola mpola, sharinga video gwe yakatwegattako. Yatandika okupinga Geoffrey Rutaya mpola mpola, natandika omufunako akasajja ku mutima ekyavaamu ng'abayita bonna. Enno mwategedde bantu bange, buli muntu awulira nga akyayagala, omanyi kikanwa kiri ebiso, buli muntu awulira nga akyayagala okukolera wano mu Diamond's production olina okuwandiika ebbaluwa esaba omulimu. Atayagala genda. Geoffrey kyavaamu gamba ate nsaba nti omulimu ku kintu kye natandikawo. Weewawo tuli mu kibiina kyo naye gwe idea gye wajja nayo yali yalinnya ekibiina ne structure kwe kitambulira yange. Kati oyinza nze mutabani wa Kaboggoza kunsabisa mulimu mu kintu kye natandikawo. Abaana bonna bamisaaki baani ne batuuka ne batunuulira Geoffrey bati, kubanga baali bamukkiririzaamu era nga bo baali balinda kimu. Geoffrey agambye eki, bw'agamba tuwandiike tugenda kuwandiika, naye teyabayiwaayo, teyawandiika. Ashalinga video gwe yakatwegattako. Munnange Geoffrey Rutaya Kato Olubwama kyavaamu. Geoffrey sirise ekimwakyo situka ogende n'okugenda. Kati Geoffrey Rutaya aba afuluma kyava akyuka n'atunuulira Kato Olubwama n'amugamba nno mukama wange, n'abo abaana abasigadde emitima gibali eno wange ongobye, naye ekyamazima ekintu okiyiye. Geoffrey Rutaya n'afuluma era Geoffrey Rutaya ndowooza yali tannatuuka gy'agenda. Ono abuzizza wayimba wa asiimba baba. Geoffrey Rutaya yali tannatuuka gy'agenda nga bamisaaki baamwegasseeko dda. Abamisa Kisemakula bamwegasseeko dda ne batandika ekibiina kye bayita Eagles Production. Era munnange ne kikwata omwoyo kati kateno gye bamuleka ng'agudde ne ndyoka nkulabira amaanyi ga jjuuju. Kato Olubwama n'alyoka ajoonyesa abaana abo. Kato Olubwama n'alyoka aloga abaana abo. Kato Olubwama kikyataakola Misa Kisemakula Geoffrey Rutaya Eagles yonna kikyataabakola nga mumma mujjukira bulungi ne ka story wano we bagambira nti babakwatidde Nairobi balina visa ez'ebicupuli. Buuza kyajja kitya mbalaga obubi bwa Kato Olubwama. Nabagamba buli lwokola akajanja n'okwolekeza side enkambwe ffe nga tukuba. Buli lwokola akajanja n'okwolekeza side enkambwe ffe nga tukuba. Kato Olubwama wakoze akajanja n'okwolekeza side enkambwe. Kati ndeeta bwino munnange abaana abo bamisa Kisemakula mujjukira lwe babakwatidde Nairobi ne Chasi Nalubega alyoka akuba akayimba babicupuli kulu ai mbabuuzaako amukuliko omwaka ogwo. Mujjukira akayimba ako munnange. Waliwo omugagga Marvin Ssemmango wa Marvin Hotel awe Nateete. Kakati Kato Olubwama gwe yayitamu okwagala okukomya abaana bano. Abaana abo olw'okuba tebaayina byuma ate Marvin abirina basalawo bayingire in partnership ne Marvin Ssemmango omugagga wa Marvin Hotel Nateete abamumanyi nkakasa mumumanyi. Akali munnange Marvin Ssemmango ng'abawa ebyuma bagende bakole. Kabali we bagenda okukola Kato Olubwama ne Marvin jjukira bapanze dda batuma omwana nti genda mu byuma obyo onzigiremu akantu weekati akoogeza ebyuma bakajjamu. Kali Geoffrey Rutaya yeesitula bukolokkolo akomyawo ebyuma wa Marvin Ssemmango muganaye mukama wange akantu weekati ne weekati kabuze
ko Marvin sibalinaako buzibu naye mukole ekintu kimu musayininge wano nti ddala kituufu akantu kano kabulidde mu mikono gyammwe kaakati bambi ye musajja wattu Geoffrey Rutaya ne banne tebaamanya nti kano kabadde kategu nga nabo basayininga munnange basajja bange bamala osayininga bagenda bakola wayita emyaka egi nga Marvin Ssemanga abakubye mu kkooti ndowooza olwo tuyingidde 2-3 byembanyumiza byaliwo 2-1 tuyingidde 2-3 syalinga video gwe yakatwegattako information is power naye bwe tuyingira 2-3 Marvin Ssemanga atwala abaana mu kkooti nti bano babuze ebyuma byange embyuma kyokkeera basayininga nti babibuzizza ne bansuubiza okunsasula akasente naye munnange naye guno gujjwa tebannansasula ebyuma byange bitudde emyaka 2 nala $2.5 $2.5 eza 2-3 ozimanyi oba 2 yali 2-3 ozimanyi gwe ozimanyi olonga Katolo Bwama ali ku duty sitaani akola abaana abo balaba kibayinzeeko kwe kupanga ebyokudduka bagende mu Amerika naye jjukira visa nga balina ncupuli balinnya ennyonyi Entebbe bayitawo Katolo Bwama akube essimu ku Jomo Kenyatta International Airport e Nairobi nti baabo balina visa ez'ebicupuli basajja batunga babakwata nga babasibira e Nairobi nga babatikka ku nnyonyi nga babakomyawo nga babasibira ku poliisi ya Jinja Road Marvin Ssemanga ng'ajja bakkaanya naye ebivulu Marvin bye yakozesa abaana abo ebivulu Marvin bye yakozesa abayaaye ba Eagles abo mbuba mulirira simanyi naye nga akasente akasinga akagendako ewa Kato master plana kagendako ewa Kato master plana Johnson Morris nsanso okula muganda wange yes akasente abaana ba Eagles kubanga tebalina $2.5 mu budde obwo ne chance Nalubega teyazirina kakati ne babateekako akazito kakuyimbira Marvin Ssemanga bivulu yebye yabasaba n'abakozese bivulu ndooza nga bizito wakawumbi kalamba Katolo Bwama ng'atwala bagabana 50-50 yaye bagabana 50-50 Gosaga kasi Nalubega we yava akuba akayimba ebicupuli ai Mukama yamba Jofule ai Mukama yamba chansi wawe ai Mukama yamba mayinjawo ai Mukama yamba Semakula babicupuli kulu ai kakali Katolo Bwama gwe bali bayita ekicupuli kulu yes ye Ganga Star watch chupuli kulu ye yasiba abaana ekicupuli era ye yali ayagala okuzza abaana ba Eagles production mu kyalo era mirundi mingi nnyo oyo Katolo Bwama gwe mulaba gasa bwe yamanyanga nti abaana ba Eagles bagenda kukolera Masaka ng'ekiro yajja n'atimbula ebipande bye batimbye emisana kwa abaana ba Eagles abo babonaabona ne Kato era Geoffrey Rutaya singa abaddewo wano oba yalize n'akoleeza naawe Geoffrey jango nyambi omatiza abantu gomanyi ebintu bino kubanga gwe ate yasinga okubonyaabonyezebwa omusajja gwe bayita Katolo Bwama kubanga ate gwe yali takwagala n'akatono ekisinga okubeera ekyennaku yayagala obbakozesa ate nga bw'ababba kuba ye obubbi bumuli mu musaayi era kyali sajja kikifeesa awo ku Martin Road awo kyali kibbi yes kyali kibbi buno obwana obunyakula obusawo mu takisi Katolo Bwama bwe wasumagiranga ng'oli mu takisi nga be bayisa emikono mu ndabirwamu nasika akasawo mu kigaati oyo Katolo Bwama mumuyita matooke kulya mubbi alina amagala amawanvu tebamukubira mubbi mu buto kyovula obubbi yali abuleese ne ku banne ale banne be beebuusa
n'ayagala batega akodeko bakwatire Nairobi teyakoma kwekyo n'ababba akawumbi kalamba nga ali ne Marvin Ssemmango babakozesa bivvulu teyakoma kwekyo ebivvulu ebyaddako abasajja abo omusajja oyo Katolubwa abala nti bakoleddewa nateete batimbye ipane nti batimbye ekiro n'asindika agavubuka age ne bagenda ne batimbula ekyo byate kimumalidde nadda kulweddogo mwe mujjukira ettala eryakuwa Mr. Ssemakula mu 23 yali lya Lutaaya ettalo lye bakuwa Mr. Ssemakula oyo mu 2003 Katali mutte musajja wattu lwakuba ye yapapa okufuluma n'alibuuka naye ng'ettalo Katali yali alireetedde Lutaaya nti yalaba buli kakodi akabateze bigaanye kakati n'addako mu ddogo omanyi Kirogo omanyi kisajja Kirogo omanyi kisajja Kirogo ekyo ekisajja Katolubwama kisajja Kirogo kisajja kya masitaani nnyo kisajja kya jjuuju era ettalo Mr. Ssemakula omanyi bagamba ettalo mbwe liba teribadde liryo terikutta kali Mr. Ssemakula ettalo lye yabuuka musajja wattu yapapa kufuluma naye ng'ettalo Katolubwama yali aliteze Geoffrey Lutaaya ng'ekigendererwa kye kyakumujja mu bulamu bwa nsi eno bannaye singa Geoffrey oyo abeerawo wano nandirese ye naakulize n'abennyonnyolera biki mazima Katolubwama byamukoze okumujja mu nsi olw'obujja kadate bwenjogera ne ku kyeddogo gwe bwe buyagala okukakasa obulogo bwa Kato bubuuza abo abasajja be yakolanga nabo ku CBS lwaki bamubuuka lwaki Abe Mukiibi gwe yakola naye kaliisoliiso okumala emyaka n'emyaka atuuka n'amusuulawo nga kati tebakyakolagana tebakyebuuza n'akubira ne kompitita we akalango wano ku CBS gwe bayita Rosias Mukasa golowooza lwaki golowooza lwaki abasajja bakoze nabo kaliisoliiso emyaka 2 tebakyebuuza tima fubitizi n'eddogo ate nze ntembekandika amaggwa golowooza nze nyambala ngoye nenzija wano ku live nyambala bwambazi ngoye muganda wange Alex ngandoga atya nze nyambala bwambazi ngoye omanyi kakati Katolubwama kakati Katolubwama musajja mulogo nnyo kisajja kirogo nnyo kisadda kyandiga nnyo era ebiseera ebisinga kiri emitwe gy'endiga kubanga emitwe gy'endiga be baana baliwo mu maka gaakyo kubanga buli lunaku wabaayo saddaaka ekolebwa oyo gwolaba oyo Katolubwama era embwa zeewuwe nzikufu nnyo kubanga aziwa ebyenda by'ennyama gya saddaaka ey'endiga ku CBS awo Katolubwama takyasobola kulinnya ku CBS mwebye mulaba yasamirya nti nze neegoba kaliisoliiso bamugoba sharinga video ya katwegattako bamugoba ne bamugamba nti erya wano naawe biwedde toddangamu okusaalimbira wano ku masengere bwato Katolubwama bwafuluma amasengere lwaddogo abo bonna ba Abe Mukiibi bamukaaba ba Wycliffe Luyombya kubanga yayagala okuloga Wycliffe Luyombya mbumbu agera mutwalako ekifo mu kaliisoliiso ne kana akala kapiisi Wycliffe Luyombya n'aguluba n'omusajja oyo n'azuzumba n'omusajja oyo era ensonga ne zituuka mu maaso ga Katikkiro nga ye Ssenkulu wa CBS ow'okuntikko baakulira eyo yonna ebikolebwa mu Buganda n'agamba nti so nno bonna ba Abe Mukiibi bazze bamukompulayiningako mu mugenzi basajja Kambwe Ernest Lule basajja Kambwe n'amukompulayiningako waliwo n'omukyala bamuyitanga Ajati Adija Sematiko omugenzi kati naye yali yamukompulayiningako ku CBS FM oyo Maka Makumbi yafa Muwanda Lulusu ewe kitiibwa Katikkiro kitegeeza Katolubwama kwensonga baba toddangamu okusaalimbira ku masengere oyo Katolubwama mumwagirira amaaso gamulinga akanya katooyi tomumwagirira waliwo nakimuli nedda waliyo omwekuumi n'oyo ayonoona banne kakati nze eryange eddogo
lyakuba musajja muganda kwewala bisajja nga bikatolubwama ebirogo kakati eryakatolubwama lyakulaba nti goli bulungi ne lijja ne likwambala yenjawulo oyakoze akajanja nakolekeza saidi enkambwe kirina omutego kiba kyogera kitambula kiti kiringa ng'endogoyi omutego kiringa ogw'endogoyi kiri ku Bobi Wine kivuma mbikiri ku Bobi Wine kivuma nedda gwe weetegereza nnyo Ronald Mayinja ne Katolubwama tolabanga be bamu Ronald Mayinja ya mentalingi ba Katolubwama kuba ne bano banne gye bamusanga Ronald Mayinja amentalingi ba Katolubwama era we weetegereza ennyo ebikolwa bya Ronald Mayinja tewali njawulo n'aba Katolubwama kubanga nabagamba omuntu kyalidde kyafuluma kakali Ronald Mayinja yali Katolubwama olaba ebikolwa bye bwe bityo yes kyovola ebikolwa bye bwe bityo kali kyo kibeera eyo nekirowooza muteri asobola kukivuma kakati Katolubwama ako Justin ndeeseeko katono ku byenkumanyiiko ako Justin ndeeseeko katono butono ku byenkumanyiiko ddamu okole ensobi edi ddamu okole ensobi emu oyogere ku pulezidenti wange Kyagulanyi ogenda kumanya nti n'embizi zo zojjuwuta supu ak'olumu ngenda ate kuleeta biri byennyini ngenda kuleeta gwe mulowooza lwaki Immaculate Nabiryo yafa yali mukazi wa Katolubwama gwe mulowooza lwaki Immaculate Nabiryo yafa nyana babuulira enfaaye nani yaleeta ekizibu gwe mulowooza lwaki yafa kakati njagala Katolubwama addemu akola ensobi emu nze munaye mbamba manyi naye Justin mansirise busirisi mbamba manyi ebikolobero byammwe byonna bye mukoze emabega mbambi manyi naye mbasa nnyo kutambaala ate tutambadde naye ate kati mwe mututambaala nange nga nzijayo ekiggo kiri kye bayita yeekolera sabula tokwata ku pulezidenti wange nga kikuyitako nga nkuyisaako ow'embuya kiri awo omanyi kinywi kya Walagi kati kyakoze ne kampani bagiyita Zoliga Walagi omanyi ate yansanyudde kuba ye yennyini Zoliga kalali ate ne Walagi namutuuma Zoliga yakoze bulungi kakati eyo embisi gy'oliira ku Walagi embisibisi bw'emalanga okukuleeta ekikeeto Katolubwama bw'emalanga okukupiiya bambi tomaliranga kikeeto kyo ku pulezidenti w'abangi Kyagulanyi ssenta mu kikeeto kyo toddangamu omumalirako ekikeeto kyo toddangamu okubimbira ejjovu ku pulezidenti wange byonna bikoli naye toddangamu okubimbira ejjovu ku mwagalwa w'abangi Kyagulanyi omulonzi wa Uganda ekyo nkikubuulidde wammaze amannya nze yenze yeekolera munzikirize bakama bange nkome wano olwaleero ekiwuugulu mbadde mmaze okukiteekako mu live ndoza ne bwenkomala tusinkane bannange tambuza kividiyo kino kituuke Katolubwama alyoka akimanyi nti munnange tumanyi bingi nnyo ebimufaako tumanyi bangi nnyo abafiiridde mu ngalo ze kyekisooka tumanyi bangi nnyo bayavuwazza tumanyi ebikolobero byonna byali akoze ku Eagles Production era tukimanyi nti yali musazi mansawo ku matini ate era tukimanyi nti teyalwala ku mutima era tagendangako India yagenda Nairobi ng'obwavu bumuyiseemu nga bannayuganda bamaze omusondera wamba mmwe baganda bange ne bannyina ze nzikize nkome wano ngende mpumuleko amannya zenze yeekolera tambuza vidiyo eno etuuke ku ekyo kiwalutwe kiwuugulu nnyo gunya sekitontome nti tuba tumanyi bingi lwa kusirika nze ngenze